Yazze mu program ya Florence Nampijja eyatukyakyanche kye bali mu kumukola ku mutimbagano Kikambwe banange emirimu si myangu. Aha, naddala ng'abantu balina gwe basiimye naye bambi omwana mumuwe time oba omuwala ono mumuwe time naye ajja kubeera ng'ate munange akikwasaganya. Kale katuddukeko mu comment section. Ono yavuddeyo n'alyoka agamba nti no replacement nfu nnyo bw'ati bwe yavuddeyo n'alyoka agamba. Ate munange ono n'amuzzaamu amaanyi n'amugamba nti amma oli mulungi egenda mu maaso tolina competition yonna gy'olimu na muntu yenna. Omulala ye ne yeebuuza n'alyoka agamba ate ono avudde wa? Naye bannange aha ate munnange nga woli mu kulaba screenshot eyo bakyagenda mu maaso oba kye baakoze omuwala ono omupya ali mu kukola programu eno kyo kyabadde Kikambwe. Kati katugendeko eno ono agambye nti oba nze mulogo tebinyumidde oyo bw'ati bwe yagambye. Ate ono n'alyoka agamba nti nno ono comment section ajja giwulira kuba nange tebinyumidde bwe batyo bwe bagambye. Ate ono n'alyoka agamba nti bambi kalungi kati agasajja gagenda kujja wano bw'ati bwe yagambye. Kale nno bw'atyo munnange we yatandise programu eyatukyakyanche wakati mu kuba nti naate ab'omutimbagano batandikidde mu kumuboola naye kyemmanyi ajja kubeera ng'ate akikwasaganya. Nasanga malayika nga yanyumye naye go mwana yayasaya bannange ebigambo. Mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna poliisi evuddeyo n'etangaaza ku nsonga za Brian White n'omuwala ayitibwa Carol eyafa. Poliisi evuddeyo n'ebeera ng'ate eyogera wa we batuuse mu kunoonyereza okukyagendera ddala mu maaso okulaba nti n'obwenkanya bubaawo. Tutuuse kunoonyereza kw'omwami okw'omukyala Naluwama Caroline agambibwa okuba nti no yafiira mu maka ga Kirumira Brian abasinga gwe bayita Brian White agasangibwa mu Nyonyo Makindye division era nga yafiira mu ddwaliro ly'Ekiruddu. Ku bye twakazuulawo nti omuntu ono ekizibu kino ekyokuba nti no yajja kigambibwa okuba nti no kyatuukawo ng'ennaku z'omwezi 22 era ne bamutwala mu ddwaliro mu clinic. Actually clinic si ddwaliro kuba eno nursing home eri mu kitundu ekyo bagiyita Mabirizi nursing home. Tebalina bukugu bwonna bwakujjanjaba okakola operation oba obujjanjabi bwonna obw'ekikugu. Oba oli awo mu ngeri ey'okuba nti no baali bagezaako okwekereza kibaddewo tetumanyi. Era mu statement ze twasooka okuggyako ku bantu abagambibwa okuba nti no baali balina kyebamanyi ku nfa y'omukyala bo baatutegeeza bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 era ne baloopa ku poliisi ng'ennaku z'omwezi 27. So olaba akabanga ako kaali kanene. So kunoonyereza kwe tukoze kwatuviiriddemu okukwata abantu 4 nga mwe muli ne nannyini kilinika eno gwe bayita Nambalirwa Joyce Irene. Nambalirwa Joyce Irene ono kumukwata kyaddirwa funa obujulizi nti oluvannyuma lwa Naluwama Caroline okuba nti eddwaliro lyalimu eyo n'omukyala lyali tetusobola kuba nti no lituusa obujjanjabi obusaanidde eri ebiwundu byali alina ebisago byali alina bamurifaringa okuba nti naagenda Ekiruddu. Naye bamala okukola rifaari eno biiru yali yeeyongedde, biiru ya ssente ze baali babanja nga kiliniki era ne basaba abaali bali ne Naluwama okuba nti no bagisasula. Bwe baalemererwa okusasula biiru eno bano baasalawo okuwamba mulwadde ne bamugaana okuva mu ddwaliro ng'ate embeera ye yali mbi nnyo akootadde okuwamba ne laptop eyali eryoyo eyali aza okuba nti naalabirira omulwadde mu ddwaliro. So kino ekikola kya bulagajjavu era tujja ba tukwatagana n'abatwala ebyobulamu mu ggwanga abagabazi license
kumanya abantu bano license bagiina bwe baba bagiina ekikola kye bakola kisaanidde nabo bakola okunoonyereza okwabo oli awo bagisazeemu kuba ekikola kino kikyamu obanga oli mu bizinesi yakutaasa bulamu togaanira muntu ng'ate olaba agenda kufa so omuntu ono bwe bakumala okukkaanya nga weeseewo ebbanga ddene okugezaako okumutuusa ekiruddu bayamala n'assa ogw'enkomerero kye tulowooza nti akabanga ako nga tebamuddukiridde kumutwala mu ddwaliro erina obukugu naddala ku muntu gwe bookezza ffena tumanyi nti obukugu obungi buli kirudde awo omuntu gwe bookezza oba ayidde kyamuviirako okuba nti naafa so twamukutte n'abantu abalala 3 abaali babeera mu maka g'omwami ono okuli Nalugga Daisy abaaho Daphne ne Nakato Nava kuba n'okuliko abakozi n'oyo yagambibwa okuba nti nno abadde muganzi wa Brian Kirumira kunoonyereza kukyagenda mu maaso tukyalindiridde kutya omuwaabi wa gavumenti bw'agenda otuddamu na misango ki gye tugenda okuba nti no tunoonyerezaako banaaba atuzzeemu. Mirundi Junior nzizeeko wano okulaba ku mukwano gwange ku muganda wange Brian White yatukolera ebintu bingi ffe tuva mu mikwano gyaffe era embeera gy'alimu ndowooza mugiraba ndowooza Barage afuna obujjanjabi nga bwemulaba musabire tujja genda kusabire sajjale ogenda ku sajjale time yonna naye babadde bakyakuutamu emiswagi yongera okugiwa eri wansi omusaayi naye bye biba tebibulidinga tebasobola kuba balina ate okusala mu nennyama kuba badde balinda wano wawoneewoneko oba basale muno bajje muno bateeke eri mu bigere bwe biti ebintu ebiri si byangu katwongere okusabirako Brian ongere okusuuka tujja kuwona naye namwe mbasaba abannamawulire nti tuli mu mulembe ogudduka speed mujja kuziika n'abammwe nga nammwe muyimiridde ku sayidi y'abali ababakomeredde empale esobola okulaba ng'ate yakugulu kumu bakulaba nga yamaguba. Fred Lumbuye wuuna avuddeyo n'abeera ng'ate aleeta bwino. Omukulu Sseggona Kalyamaggwa abadde nga akola entotto ez'okuswaza n'okwagala okuwanda okulusa Mathias Walukagga mu lwokaano luno. Nabategeezaako nti yagenda ku kitongole ky'ebyenjigiriza, n'agendako ku kitongole kikwasaganya ebibuzo mu ggwanga, n'agenda ku kitongole kikwasaganya ebyokusoma ebya waggulu, ng'anoonya agendako ne ku kitongole ky'ebyokulonda Wakiso. Bwe yavuddewo n'agenda ku kitongole ky'ebyokulonda mu Kampala wakati. Nga kino kyonna ky'ayagala, ayagala bajjemu Mathias Walukagga mu lwokaano luno. Nabagambye biki byakoze buli kimu kati mbaleetedde bwino mutagenge wana Mathias Walukagga ne Sseggona Kalyamaggwa. Ulira. Oluvannyuma lwa Sseggona Kalyamaggwa, gulawundi omwekyusiriza ayagala kuyisa mukka mu kisero ng'akozesa State House ng'akozesa ne ssente. Nabagambye nti Sseggona ng'ayita mu bantu be ab'ekyama yakozesezza omwami gwe bayita Lubowa Kalimiro oba Kalimiiro, yakozesezza omwami gwe bayita Lubowa Kalimiiro ng'ono mutuuze we Wakiso nga yali mu kuwaaba nti Mathias Walukagga obuyigirize bwe naddala ebbaluwa emukkiriza okugenda ku yunivasite yaggwako dda, temweyimirira agenda ku yunivasite kusoma. Omwami oyo Lubowa Kalimiiro gundi gwe yakozesezza Sseggona Kalyamaggwa yakozesa okugula omusango ku Mathias Walukagga, era nga bwe yamukozesezza n'akozesa ne Sulaiman Nnyonyi Ntono. Sulaiman Nnyonyi Ntono ono lawyer ate nga musomesa ku ssettendekero w'amateeka wali mu Kalitunsi emakere ku LDC. Kati Sulaiman Nnyonyi Ntono ye musomesa ow'amateeka ku LDC ate nga lawyer munnamateeka. Ono Sseggona gwakozesezza okutaputa amateeka okugajja Mathias Walukagga lwokaano luno.
kati bino mubiwule bulungi nnyo saagala anyenga munnange oluvannyuma lwa Sseggona okubanga akozesebwa state yagenda ewa mutabani wa Museveni Muhoozi n'amusaba bamuyambeko mu bya security mu byokubba obululu saako n'ebyokukola okuteeka force ku kyamaliwaka kikukulonda okuwanduukula Mathias Walukagga era ne bamuwa go-ahead akikole nzize mbawa update kati update yolala egenda bakabya muwulire bulungi nnyo nenga ate genda ekomekeza mujja gitegeera omukulu ono Sseggona bw'amala okukozesa state ekyembi state nemuwa essuubi n'agenda n'akozesa Luwowa Kalimiri owa Kiso okugula omusango ku Walukagga ng'agusindika mu Electoral Commission. Electoral Commission top committee yonna ekyembi era ebyebisekerwa ng'ekulemberwa Simon Bakama ne ttiimu ye baafuna milioni 15 mu kashi bweddu nkiddamu kyamala wakachiko by'okulonda Simon Bakama ne ttiimu ye Sseggona akali amaggwa yabawa milioni 15 mu kashi weddu bamuyambeko okutuukiriza ekigendererwa kye eky'okujja Walukagga mu lwokaano mu kusooka okugenda okwogera mu nkola ey'obuntu okusinziira ku balipoota bange ab'omunda Electoral Commission bandaga nti singa tekwali kuba nti batya okuswala ne ku lunaku olwennyini emisango gyawabibwa kyamala wakachiko by'okulonda yayina okuwanduukula Walukagga mu lwokaano wabula batya nti kigenda kozesa mazensi ne bakirinza olunaku olw'ebbalaza olwaleero olunaku olw'ebbalaza olwaleero ne Walukagga nga bw'atatudde naye n'ayimbula ttiimu bakafulu kagubiri mu mateeka besigenda kumenya mannya ne batapota amateeka olwaleero kigenza okuvaayo nga kirabika bajja kwetaagamu emmundu oba ennyondo okujjamu Mathias Walukagga mu lwokaano luno naye nga bomanyi nti tuli mu state mafia tuli mu state y'aba mafia ebintu bisobola okukola ki okujja mu naye jagadde okutegeeza eggwanga lyonna nti Mathias Walukagga bamujjira mu lwokaano abantu bewa Kiso naddala mu Busiro East mutegere butegeezi nti ensonga zonna Sseggona akali amaggwa yabirimu ng'akozesa Electoral Commission akozesa omwami gwe bayita Luwowa Kalimiri ng'akozesa ne Muhoozi saako ne state okwagala okumukola ki omuwanduukula ekituufu kiri nti omusajja ono Sseggona akali ebyoya agezezzaako nnyo okunoonyereza ku by'okusoma bya Mathias Walukagga abamuli bamumumya empapula kati ye kye yakoze ng'afuna omuntu omulala ateekayo omusango ye nga yeefudde nti taliiyo kumbe yabirimu emabega ne ssente yezisasulira obukadde 15 plus okukola omulimu guno era olwaleero bibaddeyo mu bisenge ebyo bibadde bika nnyo naye ng'okusinziira ku kyentegeddeko bagambye Simon Bakama nti amateeka wagasomera ogamanyi nti ye ekituufu kiri nti teri bbaluwa yonna eweebwa muntu ng'eva mu ssettendekero ng'eri verified ebeera expired esobola okuyitako tekisoboka ebbaluwa Mathias Walukagga gye yagenderako okuyingira university ebbaluwa tesobola ku expiringa kati bwe expiringa bwe bamuadmitting okusoma degree ye kitegeeza ne degree nayo ejja tuuka ekiseera expiringe awo baddewo akakunizo era buli muna asirika kitegeeza nti ye Sseggona akalulu talina okujjako tandika okupalapalaya okwagala okuleeta obuzibu abo babuuzizza buli muna asirika nti bwebanga bamuwa ebbaluwa eraga nti emisomo gye gyenkanakana gya senior 6 era ne bagiverifyinga kati bwe baleeta batya kumbi bagamba nti ono empapula ze zaggwako ezamuyingiza mu university wali owuliddeyo nti ebbaluwa yonna eri verified by Uganda ekitongole ekya Uganda Higher Education nti kisobola okuwa omuntu ebbaluwa ate ne expiringa kati nno ono ye basis kwasinzidde okuba nti awaabira Walukagga naye bannamateeka bamugambye teriyo bbaluwa eri verified by ekitongole ekiddukanya ebyensoma ebya waggulu esobola kuweerwa bbaluwa naye bagera expired ate ng'olwedde omuntu ali admitted mu university yakasomako n'ebbanga kati Simon Byabakama before nga ffe tetunnakuwa kiri mu protest vote geza okola ensobi information tugenda gikuba ku meeza eno mpaddeko just Kasamambiro eno mpaddeko Kasamambiro ku kyoyagala okukola ku Walukagga n'abantu abamugenze muwanduukula mweta mivuyo gy'okuyisa Wanita Amongi okuyisawo Tayibwa okuyisawo Nabbanja n'abalala era mwagala kujjamu Mathias Walukagga muteekemu Sseggona ayitewo unopposed mujja kitegera kasitanze maze okuverifying information yange
ebbaluwa eri verified bulungi nnyo tesobola ku expiringa. Ekyokubiri sente ziba mu milioni 15 mujja zisesema nga ndabo gisimufungize. Mukulu eyito w'ekitiibwa nga wasoma nnyo ngera kusaba tuzaako wansi entwingiriyo oba tosobola kunoonya kalulu tulako wansi. Gwe lwaki wanga oli musajja nnyo tewakozesa lofaamu yo n'otaputa amateeka gago otudde wali lwaki ate okozesa bala. So njagadde obategeeza nti Sseggona bye byatandise okukola ng'ali ne OCR akulira ekitongole ekikwasaganya ebyokulonda mu ggwanga okuba nti baagala kujjamu olukagga oba okumudisqualifyinga ono ye omwami ayitewo nga kaweweevu. Biro byonna nja kuba update n'ekyo kibadde olwo nabadde basuubiza nti kigenda kujja olunaku olwaleero the updates njalombawe. So abantu b'e Busiro East mwena mutegeere ani ali emabega w'ekintu ekyo. Basatu bano munnange kye bakoze muna yali muna wa Derrick munnange twogera ku Timo waliwo MC Rich akosa ne penge bavudde ne babeera nga ate batabukira muna bamugambye nti afune omwagalwa omulala mbu Derrick ya moving adda on okitegeera nno bwino naye katubeere nga tumukuwa Muna ekyobugagga kye walina mu nsi muno ye account ya TikTok era n'omwana wo gye yali agenda osikira okitegeera akasajja ne kakuteekera ku vake tuufu ne kakuleetewa e Bulaaya move bro wasaba empapula za njawulo wasaba empapula za busiyazi oli ku internet okaba mukwano kati wuzi fulingihu okitegeera bro kolera abantu. Yes, Katimona, you have to move on. At one point, Derrick, I know Kuleka, because the Mwali movie, Biabana, Batovia, sweetheart. Mwena munonya fame. Content wa mwenyuma nyonga mulibato negative mukuzi. When no good debate, amabina tegenkana, oli kunurwanira muvubuko omuto akwata kamera. Please Muna, sit down. Rwendi demo kusangera na nze nja kukuona. Ebyaddala. Omuvubuko mu mazeke bye. Subscribing, liking, leko bakabwawo mu comment section. Atera munange amawulira amalala getuli mu kuba ntino tufuna no ku Newspack channel. Jackie Chandiru mutegerera ddala bulungi. We yabadde ku kibozibozi kya Bruno K yavuddeyo oba bavuddeyo ne babeera nga ate bamubuuza nga bamubuuza nti yali amenyeddwako omutima n'agamba yamenyebwako omutima. Nalyoka atubulira naki kyatagenda kwerabira munnange we yamenyebwa omutima oba we yakyayibwa. Kale nabyo katubeere nga tubikuwa. Okay, Jackie, have you ever been heartbroken? Oh yes, I have. How long did you take in a heartbreak? I took about, it was like 4 months or so, heartbroken. That was not a heartbreak. Only 4 months, Jackie. 4 months only. Heartbreak. Only 4 months. 4 months. Heartbreak. Listen, 4 months. 4 months in the house. I don't do anything. I don't want to talk to anybody. 4 months. You didn't cry enough. Go many heartbreak. Yeah. What are your party? To try to look then 6 years. Only. But I was just stupid. You know, love is stupidity. Yeah, that's a good thing. Love is stupidity. By the way, that's the truth. But being in love is stupidity. Exactly. Love is sweet with the right person, but everything that comes with it, you start choosing the other person over yourself. Love is so, I don't know. Wait, like that crazy thing you did, go heartbreak. Till I got my heartbreak, it's really crazy. I didn't eat over for 2 days. Now we're so aware of the Mutanya. 2 days without eating. Jackie. I don't want people to think like we don't go through like the normal things people go through. I want what you have called. Jackie Chan, 2 days. I don't have to say the name of the person. I'm just imagining in my head, like
Who is that guy? He's okay, Jackie. I don't even need to mention his name. Jackie. How do you live? I mean, look at this beautiful lady. I mean, I'm exhausted, I'm tired. I did not think, I'm not in a good mood, but mine are start. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi walekwe kumina ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi